Florence Nampijja avuddeyo n'abaako byatangaza ku butakkaanya obwaliwo wakati we ne Diana Nabatanzi. Ono avuddeyo n'alyoka akkiriza n'alyoka agamba nti bano ababiri abayina ebyatuukawo ne babeera ng'ate baawukana byagenda okuba nti atunnyonnyola. Wabula agambye nti baddiŋŋana. Katubeere nga tubikuwa. You and Diana Nabatanzi, a colleague of yours, mwali ba mukwano nnyo at some point. Ne mumala ne mu bagala tushabalaba together. And rumor had it mwayawukana mwafa mirimu either ku station oba mu film, I don't know. Ne bagamba abamu nti mwafa musajja, I don't know. Oba omuyabba wa munne, I don't know. Oba mwebba sente simanyi. So is it true you and Diana fell out? Yeah. Kati, I think twatuuka ekiseera nga tebakyatulaba ffenna. Nga tetukyali close nnyo. Nga tetukyali close. Ate nno abantu bagenda n'okutuuka okukiraba. Nga kyabaawo dda. Mwali mumanyiganye before TV, before BBS? Yeah. Naye twali twakakolako ffenna mu film kabanga katono then ate ne tujoininga telefayina mu kiseera mweteesa mu joiningire wamu munnange nedda twesanga buli omu scouting aba mwagenda ne musaba twagenda ne tusaba kati ngenda bwe nagendanga mweno week ate ye najjanga mu wiki eddako ffenna kati ne mu film twagirira wamu ne ku TV ne tugenderamu kati abantu bagenda okurealize nga tetukyali nnyo tight nga shirudde lwakuba ffenna twali bantu bakulu ekimala tetweyogerako ebyo bitali because mukwano gwange ndi mukwano gwe naye ne tubeerawo after tubeerawo akabanga nga naye nga bwe twesanze somewhere chokulika atema munerui hi tekwali ate era ne bagamba mbo simanya musajja simanya sente tekuli kituufu kuba abasinga bamanyi bakwabya bitera okwawula abawala kati balowooza buli omu tewali musajja tewali bbanja lya muntu mikwano zaali nsonga zaffe nga ffe abantu naye nkyogeddeko wano gwe mulundi ogusoose kubanga ate twamaze ne tuddawo kati kubanga twalabanga mwali muzanyirana mu kibiina kyekimu era ne kikyuka ndoza Diana takyali mu aromance atakyali era bibyo byabawula nedda yasaba abusaabi ng'omuntu yasaba yasaba mukama we nze bwe nawulira mu kiseera kyekimu awumulemufolinze out awumulemu emirimu gyekyo ekibiina but of course yagenda maaso ng'azanya naye mu bbanga eryo mwalina rift yammwe temwesangako nga mukolidinga ku set tetwakolidingako yadde n'akatono naye mukama mulungi waliwo omwami omu era gwe sijja kwogera linnya yatwala obuvunaanyizibwa ne tutuula emirundi egyawerako ne twogeramu nga nno tewali nso byakife byakiwala gundi yange yeewagundi ono yanjogerako ewoono ono yayambala akateteeyi kange naye ne tumala ate era ne twetuuzanga ffe ababiri era ne twebuuliriranga ffe ababiri nensi ne tuddamu ne tugiraga nti kati tuli fa era tuli subscribing liking leka obaka bwawo mu comment section kagude chaise ogamba otya jana twagala okutumirako Darat twagala okubeera nga tukubuzaako Namulindwa Prosi webale kuba nti naate ekwoli era Florence Nampijja avuddeyo n'abeera ng'ate abaako byayogera ku lugambo olutambuzibwa nga munnange mumwagaza mukama we Ahmed Lubowa avuddeyo nayo kagamba nti ebintu bino si bituufu yeeganye okuba nti no munnange baagalana ne Lubowa naye agambye nti ba mikwano nnyo bibi Mwami Lubowa omanyi nti baboogerako nnyo nti mweyagala era ffe tuliyo tulinze embaga eyange ne Mwami Lubowa munnange ekyo kiri everywhere tusaba embaga ero naye ngeeru omwana oyo lwaki takuba munne embaga nekiva mu omwana oyo lwaki tankuba mbaga tetubanga tuli ku byaffe omwana oyo lwaki tankuba mbaga naye nekyo nakyo nekivaawo kubanga sente muzirina buli kimu n'emikwano mukoze mingi egijja okusonda kati awo omanya
waliwo kitali omwana omulungi tuzana kuzala kana kalungi abula Farida kati awo manye banga letumaze fenna kuba na mutandiko kola ne mwamiribo wa mu 2014 sije myaka nga 10 kitegeeza 12 kati singa o kyali kituufu singa aliwo ekiriwo myaka ejo nanga mkyali mu dating myaka 10 abantu ba datingira myaka 7 nga bakola ki nga bakulana aba batulimbye ati moizo okuwanga kigendererwa kya mwesi kya bufumbo nga kigendererwa ki kya kunyumirwa happiness kunyumirwa enjoyment awamirwa mukwano gwange mukwano gwange nyonyo inti ne bwa tuba tulivudde muri cyo kwera boss wange mukama wange yadanye ne Aromatic Entertainment. He is my friend. Mikwano tugikola mu bantu betukola nabo tosobola kubeera mukwano gwa muntu kubeerera kizibu okusanga atambula mu kubo nembeera abo mukwano n'abantu bwe mukola mwenna cause bosiba nabo bo wangala nabo era ebiseera bisanga mwe tujje emiki mikwano oba bwe mbande mukwano gwa Farida tukola fena then oli mukwano ga Sarah ne tunonsinkanya Sarah ne Sarah n'afuka bwe tutyo so kati mukwano gwange naye abantu bakitwala bwe bati omanyi nti abantu bayinza basibako ekigambo ne mukyambala era ffe kyatwambala kati mwe lwaki temwakitwalira ddala maaso kubanga abantu babaagala lwaki batukaka kye tutayagala temugambo temweyagala tweyagalaga ba mikwano mwagala nnyo nga mukwano gwange anjagala nnyo nga mukwano naye Mr. Lubowa muntu kikaki he seems like a very reserved person ali very ne mukyala walabika tamumanyi mukyala alina okubaga amumanyi awo tuba tugenda kuba mukube andabikira okuba simulaba yali akozeko interview ne mwasize mutya yakyalayoko naliyo tewali wali muliivu waliwo mukyala mulala naye azikola azikola kasita bamutuukirira ne bamusaba azikola kasita zibanga kasita amanye ekituufu kyagenda okukola. Nalongo Kitone kyakoze full figure kwosa ne Karo avuddeyo n'abeera ng'ate abayisaamu eggaali mbu Karo munnange bambi omwami we yafa ebya Nalongo Kitone ate aliko era byayogedde ku full figure n'abeera ng'amujjukiza n'okuba nti nno baamutimpula katubeere nga tubikuwa mpozi n'akasembayo waliwo omukyala yali akola ku TV n'avaayo atera okubeerako n'abantu abamu ba YouTuber nga bakola akantu badde nkusaba olekerawo okwekiikakiika mu mboozi zange waayogeddeko ne mukyala Zubeda n'ogamba gwe mukambwe nnyo ogenda kunfunira ba kifeesi bajje bankoleko ekintu kye sirabangako nti nagambye oli namwandu sooka weebuuze nze siri mukwano gwo nategeera ntya nti bbaawo yafa kitegeeza abakumanyi be baatutegeeza nti omwami we yalina emirimu emitongole gy'akola n'afiira ku mulimu nga balubu toneetikka nnyo kubanga nze sina kyenkumanyiiko njogera kye baba bakuŋŋambyeko naye lekeraawo ogenda ng'otiisatiisa abantu gundi neetondera gundi bw'otanneetondere oyinza okulowooza nti olina bakifeesi naye ate waliwo ate nnofe abalina getos ez'enjawulo nga tubajja mu bizibu eby'enjawulo nyina ne famire nga nsaba omukumi n'emumpeerawo ojja kwogera ebintu nga weesudiya olabe ku reality eyaddala leka okutambula ng'otiisatiisa abantu kyemimwoyo mugambe zenyina bakifeesi bajja kumutta bajja kumutuga ani akugambye nti nze ndiwaawo omwangu w'okutuga bwekawala gatevaamu ebintu by'okumanyira abantu byejjeemu leka kulaga nsi nti olina kyoli you are nothing madam lekeraawo okwenyiganyiga mu mboozi z'abantu gamba oyo Shalom oba n'akwegayirira simanyi kuba lwe baamusiba yagamba ye okwetonda afa anywa obutwana afa era eruzira yatuukayo lwakugaana kwetonda kati onaabalake okwetonda naye nze nampija kyonna kyoyagala okunkola kikole ku lwokuna mbeeraawo nga ndikodinga ne Zubeda jangu ne boyagala okuntuga bantu ge eyo nga nvuddeyo nyina ono gwendaba w'emashindye gwe baakuba twala omukisa okutegeeza nti yenze nampijja yeddira ente mukwano gwa Justine Nammere minisita gwe baakukuba eyakukuba n'otugamba ogenda mulagako n'akulema okulagako nze sikyalinayo budde bwo kubanga ffe abatali ba advisors tuli ba minisita otusobola naye nali njagala ondaga amaanyi ng'osibye Nammere okuva lwe yakulema shut up madam ndaba bulabi nze soogera n'abantu bakubiddwa minisita nga nze mukwano gwange
Nana atera okudda akusaleko emimwa ekyo musibe bulungi mweraba. Kiriza tubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala. Balista Timo avuddeyo n'abeera ng'ate asabula. Kyakoze taata wa Tengetenge kibadde ekikambwe. Ekirala Tengetenge bw'otuuka okutambula ng'olina gy'ogenda okukola muzeeyi we agendanga ti yakwata ettala kuriyogurafa yakutereeza w'okyamye muzeeyi oyagala okulinnya ku nnyonyi ojagaza ki? Genda ku Yasozo ku Ero Beach munange enzigirako ogirako kukola ki? Oleega obuba gwe muzeeyi gwe taata wa Tengetenge njagala ove wano nga tonjagala kuba nange sikwagala sakusiimye wateekateeka ku nnyonyi z'omwana omwana bamuyite eno mbunzigireko ogireko okole ki? Wazina kazina ki? Wazina kazina ki gwe? Wazina kazina ki? Mwekiikakiika kaalira za nze muzeeyi wange n'avayo n'akayanira essomero lyange tuvaawo. Tuvaawo nezimbye enfuuse Balista Timo nga bangamba tukuyise era nani muzze ne muzeeyi wange kuki abazadde muyiga okubeera grateful eri abaana bamwe nga basakusiidinga totandika kubeera mu competition na mwana wo okayanira amatala naawe oyagala fuuka star simwana wo ina account ku following. Tamala Emirundi Junior wuno avuddeyo n'abeera ng'ate awa Lily Pazzo ebimuli bye agambye nti talabangako muntu mulungi nga Lily Pazzo. Lily Pazzo ekintu kyesinga omwagalako Lily Pazzo takuuma busungu. Lily Pazzo ye muntu gwe mugenda okwevuma naye amalabireke. Andi omuntu oyo aba talina mutima mubi. Lily Pazzo talina mutima mubi. Is a very real guy. Lily Pazzo ali real. Lily Pazzo ali real. Lily Pazzo w'omuvuma ajja kuvuma naye ate alina omukwano. Nze mu bantu bonna bendabyawo ku social media Lily Pazzo omuntu mulungi nnyo. Lunnaboyo golaba mwejjaswa ku abantu kale mubalaba bulabi temubamanyi naye omuntu ffe tumanyi abantu abalungi. Nze Lily Pazzo twevumako wano ne Lily Pazzo wemumala okwevuma y'omuntu asobola okukubira essimu nagana naye John obadde ogamba ki? Ate Lily Pazzo ekirungi kyalina Lily Pazzo ayina erinnya ne Lily Pazzo bw'ajja mu kifo he makes people happy. I know your comedy we gwakola. I mean Lily Pazzo, thanks for being a good friend and I really appreciate. Sina nnyo kyenkuwa oyinza n'okuba tonneetaaga ne Lily Pazzo you have been there for me. We disagree, we agree, we shout. Friendship webeera banange omukwano tekitegeeza ati every time njja kubeera nga mwogera ebiseera muyomba ne mwevuma. Ensonga za King Dionsi nazo zikyagendera ddala mu maaso. Bangi munnange we mulaba omukyalo ono muyinza okulowooza nti yali musajja yasooka kuba mukazi. Banyukama ono yasooka kuba mukazi naye agenze yeefuulafuula paka kati walabikanga omusajja. Kale katubeere nga tukuwa obutambi buno buli omu abeeko ate kyannyonnyola ku nsonga z'omukyalo ono. Muyita mukyala kubanga mukyala. Akatambi kaakano buli muntu alina ekirooto kye kyayagala okufuuka mu nsi. Abataliwo ebiseera ebyo musembere wano ku TikTok ondubawe musembere ndubawe munnange ono King Dionso gwe mulaba wano sharinga video ndukuwe ne munno alutegeere. Munnange teyazaalibwa nga musajja nkiddamu yazaalibwa mwana wa buwala ng'alina bulungi ebbeere ng'alina bulungi ebbina ng'alina ebitundu by'ekyama by'abakazi era ng'agenda mu nsonga ng'abakazi munnange era ne videos gye ziri ng'alina boyfriend nga n'okwegatta beegatta nga buli kimu kitambula bulungi ng'omukazi bwe yandibadde. Naye simanyi kiki kyatuuka ku mwana wa buwala ono bwe yagenda mu Amerika eyo oba abasajja baamukola ki oba abasajja baamunyiza ki n'agamba siriddamu kubeera kitonde kya bukazi. Munnange ng'akola kasente ke mpolampola ng'agenda eyo gye babakyusiza nga bamusalako amabeere nga bamuteekako bamukuba jini z'abasajja atandika okumera ebirevu era we twogerera ssaawa eno musajja waawali juzi munnange musajja era essaawa eno alina n'omukazi gwe yawasa
King Dionse gwolaba ono musajja munange nobo kyali awo gwengo yagala gaggawala kuzimba kakalina simanya kuvuga mmotoka waliwo abaana nga bo ebiroto byabwe bagala kubeera bana ba bulenzi nga yetayagala kumumanyira mukwana yako nga yagala okwanako nayo nona sente zisobola okuzimba kalina esobola okugula emmotoka naye ekibuuzo ekirwa King Dionse jangu otunnyonnyole kaakati n'ebitundu by'ekyama nabo baakuteekako bya musajja bakookerako bakuzimbirako the tuli oba tuli teriiwo okyalinawo the hall abaana mwekoze ebintu abaana ab'obuwala ffe twabavako mukola bye mwagala mwatulemerera dda nkusaasidde nkutidde era gwe omwana w'obuwala ali eyo tekigana kwetega King Dionse ye mama namala byagulidde mukyala w'emmotoka yaffe yaba King Dionse nzaabuuza kaakati ogenda kuzaala otya mwana w'obulenzi omwana w'obuwala oyo ng'agenda okulya omusimbi gwaffe amala akuliita adduke ogenda mufunisa otya olubuto kubanga jini zisaawa eno kyalina mu za mukazi newankubadde bakuba eddagala erifuula jini z'omusajja tebasobola kujjako mazzi ligafuukamu bannange byennaku bisekerwa naye nga munnange weetutyo bwe tutambula mu ggwanga Uganda abantu bali eyo bali mu kulaajana na bulamu bwabwe buggwawo naye waliwo ababuzannyisa mbu simanya nze njagala kubeera musajja naye onoona musimbi gwa ssente nendaba ne mama ye nga mutuufu musanyufu muzibu ng'alina mutabani we muwala we oba mama muyita mutabani oba muyita muwala we sinnategeera naye nga munnange ssente zituma tekigana kwefuula kyoyagala bonnaye buntu omulaba nga alina kyayagala okubeera muleke abantu balina ebizibu byabwe alabika munnaye yayisibwa bubi nnyo ng'akyali mukazi oba bamuleepinga oba bamukola kisinnamanya naye nga kyonna kyekiri munnange olugerawo we lukomye omwami ono w'omusanga tomuyita mukyala ajja kukuba tabyagala mukyala mwami Dionse banayo no King Dionse ngate yabijja ngate yabijja bwe yafuuka omusajja oyali omukazi yali mukazi mulungi ng'ayina amabina gakomeeri yabadde ndi ku kivulu kya kalo kasiita nene kakazigi akakazi nzakasembe naye King Dionse nga yabijja kamera zamukute obati fesi nene nsibu amalevu yamala n'amera ebirevu banange yabijja ate singa obadde osobola nono kino ekisajja kikazi kyandibabbako abakazi kimanyi engeri gye bakwata abakyala kyafunye ono omuwala omupya nekimugulira emmotoka nekimuproposinga proposed it naye kyembuuza ayina CD oba tayina kubanga bamukyako amabeere eno kiri kati Black Market ye tumusangawa bannange mugenda tusuula eddalu fe ab'olugambo mugenda tusuula eddalu mutusaasire Black Market yaani tengetenge alina okufuna justice Black Market yaani tengetenge gwabanja 1.5 biliyoni nawulidde Bruno K ng'akaaba n'amaziga agamba Black Market yabba oluyimba lwa tengetenge mbu Black Market yagenda nekola remix ne tengetenge netwala full rights zonna ez'oluyimba naye noonyeza Black Market olunaku olwaleero simanyi n'abakulira naye mpuliddemu bwolo abasumba abakulira Black Market basumba ki abakulira Black Market betwagala okumanya mugenda kusasula tengetenge wabula bannange waliwo olugambo lwetwagala okuyingiramu butuufu nga tetulumanyi noonya Black Market waali atuwa 1.5 biliyoni tetwagala kintu kirala kyonna twagala ssente tengetenge alina okufuna ssente ze ez'oluyimba tengetengere remix mwagikola Black Market n'otwala full rights zonna n'okwata oluyimba n'oluteeka ku YouTube channel yo oze obba ennyimba z'Abannayuganda wabula bagenda osibaffe olw'ebintu lwakalebule Bruno K Black Market yaliwa tuleetere Black Market otugambe yoono kubanga bannange noonyeza Black Market gyengeno musanga mubanje ssente za tengetenge sirabayo naye mpulidde mumulimba Pastor Bujingo oba Kakande yena pastor ali mu behind Black Market twagala ssente zaffe tetwagala kintu kirala kyonna twagala ssente kegwake kegutonye we need our money ez'oluyimba lwa remix ya tengetenge olwalina views miliyoni 9 ne mutawaako yadde tengetenge ka right n'akamu ssente ne muzezibika basumba mmwe abali b'enguzi we need our money back tengetenge tagenda genda ku ssomero tagenda kubanga asula wabweru mu bifulukwa ng'ayina ekitone bannange Bannayuganda muveeyo tulwanirire tengetenge ze singa muntuusa ku Black Market kiba kiwedde naye wayaani Black Market
oba ye Uncle Chumi simanyi. Eddwaliro ly'e Mulago livuddeyo ne libaako ate bye linnyonnyola ku nsonga oba ku bulwadde oba ku buzibu obuyinza okuba nga bwatuuseewo okutuuka n'okuba nti noono kansala ayitibwa Kitata munnange yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Assessment gye bakoze kati internally bagenza okukizuula nga munda muli mu mubiri gwe mulimu ebitundu bye ebyenjawulo ebikola omubiri baba bitulaze omutima, ensigo, amawuggwe, omudookoli, olubuto n'ebirala byonna nga byagenze bifuna obutondotondo bw'omusaayi obw'enjawulo mu bitundu ebyo bwe bayise internal bleeding. Naye nga bategeeza nti ekiyinza okuba nga kyabireetedde kwabadde okwennyamira oba n'okukka ennyo mu mbeera ze kye twandiyise low blood pressure oba olumu ekiyinza okuleetawo high blood pressure naye mu mbeera eyabaddewo nga tetegeerekeka nakiki kiyinza kuba nga kyagireese. Ate mu bwangu obw'ekisalo mwe kyalabikidde nga tolina bw'oyinza kunnyonnyola nti kino oba kiri kyekireese omusaayi ogwo okugenda nga gutonnyatonya mu bitundu ebyenjawulo. Kale bwe batyo batugambye nti ogwo omusaayi that small internal bleeding egenze etuukatuuka mu bitundu ebyenjawulo ereeteddwa ekintu nabo kye batamanyi kye batayinza kunnyonnyola kaakano eyinza okuba nga yamuviiriddeko okufa. Bamuggyeko tests ze bayise toxinatory checkups okukebera balabe oba ddala ayinza okuba yalidde butwa. Batugambye kyetaagamu ebbanga okugenda nga bazeekebejja n'obunyama obw'enjawulo mu bitundu bye ebyenjawulo. Naye nga byonna birabise nga biri bulungi wazira otusaayisaayi otwo olumu otuleetebwa omuntu okubeera nga waliwo amaanyi ag'enjawulo obaolyawo agayinza okuba nga gakoze ku bulamu bwe naffe kye tutasobola kwongera kunyingira n'abasawo nabo bwe balemeddwa okubaako kye batunnyonnyola mu kabanga akaakati. Naye batugambye nti bakyakola okunoonyereza era banaavira mu makenenuliro gaabwe aga saayansi mu nnaku ezinaddirira awo banaayongera okutuwa postmortem esingako awo. Bwetutambula obadde mulabi mulungi ala kwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.